kubanga mukola ebintu obaolyawo olumu nga temumanyi, mukola ebintu obaolyawo nga temulowoozezza ku kiki ekisobola okuddirira, ne mulowooza nti mwe musembyeyo. Si mwe musembyeyo ate si mwe musoose. Era bwe munaakola obubi, nabagamba sisitimu za Katonda ziri za bwenkanya, ziri automatic established. Gwe kasita okola ekintu butereevu sisitimu zikuwa ekyokuddamu. Leero tuli mu Samwiri ekyokubiri essula 9 okuva ku nnyolo lusooka tuka ku nnyolo 13. Temulina kye mugenda kukola, tugenda biraba, temulina kye mugenda kukola kye batakolangako. Tewali kye mutukoze nga mwe musoose nga mulowooza nti mwe musoose kikola. Tewali kye mutukola nga tekikolebwangako. Naye ekibuuzo abaabikola baamaliriza batya? So tugenda kuba nga tubisomako yonna. Obulango busigadde ne Maureen Skin Care. Maureen akola ku lususu. Bw'oba omwetaaga wonna w'oli asobola okukuwa products ze zonna osigala ku nakyo, naye noonyerera bulungi. Premium Dental Clinic Makerere Kavule. Tulina afumba ku mikolo, bw'oba olina birthday, olina embaga, olina omukolo gwonna gwa kubatiza, gwa kyonna asobola okukufumbira n'agabula abantu bo ne weewuunya n'okwewuunya. Then tulina ayokya ebyuma, gate, enzigi, amadirisa n'ebirala byonna, naye waali tulina omuzimbi asobola okuzimbira oba kalina oba nnyumba ntono etya, omuzimbi waali. Then bw'oba taamu yino etandika, abamu batandise ku Mande, abalala batandika ku Mande ejja, oyagala okubaako okukumira omwana wo nga ne bwawummula asigalawo nga tavuddeyo, inbox me nkuwe awatuufu osobola okukumira omwana wo. Si charity, ojja kusasula naye byonna mu bibala lumu, school fees byonna. Then ne bakukumira omwana wo nga ne bwava ku ssomero abeera ayigirizibwa ebirala, empisa eza bulijjo, ez'obuntu, okutya Katonda n'ebirala byonna. Bw'oliboozeeyo n'omusanga omwana wo tolyejjusa, oba lw'oliboozeemu omulabako tolyejjusa, lwaki wamutuwa. Eyo nga tuvuddeyo, puroguramu ebeera tetandise, puroguramu ebeera etandise. Gwe munanga awuliriza taginga muno mugambe kaakati tutandise. Okusooka byonna, olunaku lw'eggulo nayogedde, naleese mu security alert, naleese okufiibwa kw'abaana, abaana abalongo abattiddwa mu bitundu by'e Bukoto West. Nembabwira byonna ebyabatuuseeko. Ntegeddeko nti nno obubaka bwatuuse both sides, ku baatemudde abaana ate ne ku baafiiriddwa abaana. Abaafiiriddwa abaana bazadde b'abaana tubasaasira, era eno ye true meaning of twakuumye bubi. Waliwo olumu we twogerera twakuumye bubi nga si naye ekyamazima leero twakuumye bubi, kubanga twabadde tusobola, mpulira nga kyabadde kisobokera nkyebuuza kyatuyitako kitya. Ekyamazima abaana bano omuntu eyali abaddeko oba yali alabyeko ku muntu afudde amazzi ag'oluzzi oba ag'ennyanja, ekimu ku kibeerawo ku mulambo ogwo guzimba amazzi, naye abaana bano tebazimbye era tebanywedde mazzi. Ekikonfaminga nti abaana bano batemule basaddaake. Ngezaako okufuna amawulire okuva ku source, tujja kweyongera okubimanya, naye kibi nnyo, kibi ddala. Abaana bano awo babadde banyuluddwa. Abaana bano ne bwe babanyize amazzi babadde tebanywedde mazzi. Balongo 2, Waswa ne Kato. Nkiddamu abaana bano battiddwa buttibwa. Ababi Museveni agamba tumusonyiwe, kyokka ayongera kukirimbula abaana baffe. Museveni ne bw'ono saddaaka, ne bw'ono odduka mu maaso ga Katonda, ne bw'ono ogenda mu maaso ga Katonda mbu weenenya, ne bw'ono saddaaka enjiibwa, Museveni ogenda kugenda. So byonna tebijja kukutaasa. Abali emabega w'okutta abaana bano kuliko Namujju Cissy. Nkiddamu
kuliko Namuju Sise, kuliko Kasolo, kuliko ne Muyanja. MP w'ekitundu ekyo be baatagetinga family ennungi Museveni gye yali anoonya okumaliriza diiru ye. Nakibabuulira dda, gwe wenna ayagala okiwakana osobola okukubirako ku Namuju Sise ku 0701 56 09 99 070 M 56 09 99 okubireko Namuju Sise omubuuze omugambe twamutegedde basaddansa omwana abaana b'abannaabwe. Family eno erimu abalongo 4 peya 4 ez'abalongo ne babasaba omuntu peya esembayo obuto mbu Museveni okuzza obujja omukwano gwa double portion ekyo yakikoze ku district ku kitundu ekigatta Uganda ekigatta Buganda kwa Nkole. So batunulidde ebintu bingi ku kintu ekyo okusaddaka abaana b'abandi. Eyo yesimu ya Sise Namuju. Enamba yiyo 0701 56 09 yeye namba ya Namuju Sise. Eya Kasolo sinabagifuna agina giteekekaawo, eya Muyanja sinabagifuna agina giteekewaawo. Bazadde b'abaana mutusonyiwe twakuumye bubi mazima, twakuumye bubi kyannoomye okubitegeera amadda twali bitegedde magenda. Twandi bitegedde magenda naye twabitegedde madda. Waliwo abantu abali awo mu gavumenti, waliwo abantu abali e Uganda awo nga bayimiriddewo ku secretariat, okimanyi ekyo nga buli lwe tubabuulira ne tubabuulira oli n'alinnyamu ku kyawakati. Waliwo abantu nga n'abamu bali mu gavumenti bakola ba minisita nga bayimiriddewo ku secretariat nga senga babanyatula dda naye nga secretariat ze zibakutte. Maybe senga abaana abo twabamanya ng'obudde bukyali tebalifudde. Naye kale kyasoboka kitya, kyatuyitako wa, bakijirira wa, awo wetulina wetugenda okwongera okulaba. Ekirala ekiriyo munda mu government ekibatuuza obufofofo kutabasibe. Bagamba Museveni wano wetuli abaana bonna abakwatibwa bateebwe batuula obufofofo ku ky'okutabasibe, naye waliwo abaafa, waliyo abaliyo nga balamu naye waliyo abaafa, ate ne ku balamu waliwo abaalemala, waliwo abatakyalina bitundu byabwe eby'omubiri bye bagenda nabyo. Bamukwata alina amaaso kati alina limu, bamukwata mulamu kati mulema, bamukwata akola ki, ate waliwo abattibwa kati bagamba bwe tutabano bali tunaboogerera tutya. Bamugamba gwe ttaaka abaliwo ebirala tujja byogera tujja bitereza. Mujjukira bwe bali bagamba okugamba mbuno mbu bagenda bweru, mbu simanyi mbuno bagenda bweru, mbuno Bobi Wine mbu yabatwala mbuno okutendekebwa, mbuno yabatwala kukola buyeekera. Ekyo ne tukuba mu secretariat kyonna ne tukyabyayabya kyonna tukimalawo. Kati bagamba abaana bate. Ekirala ekiriyo Muhoozi kugibwa ku bwa CDF nga bya ddala nti kubanga awakankudde entalo nnyingi mu ggwanga ne bweru w'eggwanga. Kati Muhoozi agibwe ku bwa CDF. Kati kyekiri eyo kyekibatuuza obufofofo, ebisigadde tujja bibabuulira. Bwe nayogedde ku nsonga ezo ez'okutta abaana, ez'okutirimbula abaana, nafunye information okuva mu bantu beyo ne bagamba pastor walwawo akyokanga nabo balwawo ebintu babadde babimanyi. Baŋŋambye pastor olaba ebijambiya byenera akayuwawa okuvira ddala ku mulembe gwa Kayihura nti ye Kasolo ye yakondaktinga ebijambiya ebyo.
ne baŋŋamba waliwo omuntu eyayitamu ennyo mu ssaga ezo ez'ebijambiya gwe bayita pasita gwe baatemula ne famire ye ne mukyala we oba ne muwala we ogundi oba nabaki ne bakwata lwakataaka eyakwasa lwakataaka. Waliwo abantu ababiinako obujulizi obutuufu nga Kasolo ye yakondakitinga bulungi ogwo omulimu gwali gwa Kayihura ne batemaatema abantu abo era n'abamu ku baali ku ground abaatemera ddala. Ntegeddeko nti kuliko omwami akola mu barakisi y'eka Sijjagirwa, musajja musirikale mu barakisi y'eka Sijjagirwa, mutabani muvubuka Munyankole, musajja Munyankole, mutabani w'Omunyarwanda eyafa. Omunyarwanda oyo gwe bayita Nguli oba omugenzi Kiramujanye. Omusajja Omunyarwanda baali bamuyita Kiramujanye, mutabani we abeera mu barakisi Kasijjagirwa, be ba Kayihura be yakolagana nabo ne Kasolo ne bakulira oyo omusajja ne batemaatema abantu. Oyo omusajja ayina ne mutoowe oyo we Kasijjagirwa ayina mutoowe yali mu LDU nga bamuyita Bizuru. Simanyi bizuru. Kati avuga boda awo Mulakayi. Avuga boda nga naye mutabani wa Kiramujanye. Be batemaatema abantu ebijambiya. Ebyo nno biva Lakayi nga bikonfaminga ekyakasolo okubanga ye mutemu w'ekitundu ekyo ayiye omusaayi gw'abantu. Kasolo kasitolaba omuntu atava ku kasitolaba omuntu NBS gwepikapika ne BBS telefina ng'omanya. Kasitolaba omuntu BBS telefina nga mupikapika CBS NBS ng'omanya oyo mutemu. So ebintu mubadde mubimanyi wabula mugamba mbunze nduddewo okujja. Simanyi mbunduddewo byogerako. Mwababimanyi mwabituwanze embeera Lakayi. Kati tuba kubanga twakutte kino ku mmeeza ya Museveni. Kitegeeza n'ebeera Lakayi bibadde bigenda kusigalayo. Lwakataaka baamukwata ne bamwavuwazza. Kati oba asabiriza ku street zaawa. Musajja wattu ayinza n'okubanga n'okufa yafuwa. Abantu baguleta Masaka bwe mutasituke kwerwanako kwejjako kabano temukuba ku simu yange muwulira. Kale waliwo ebintu bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga Uganda byenjagala twogereko leero tufise obudde bungi ogenda mu kigambo kya Katonda. Okusooka byenna njagala okwogera nammwe abali mu struggle oba abagala enkyukakyuka abalwanirira eggwanga lyaffe Uganda. Nammwe njagala mukiwulire. Tewali kintu kitukolebwako nga kisoose kuffe. Tewali kintu kitukolebwako nga kisoose kuffe. Ate nammwe ababitukola nammwe mukimanye nti tewali bye mutukola. Yena wano ekintu ekintawaanya. Kale one iffe be babikola tuteekwa okuba nga tuli ready okusasula omutango gwonna kubanga essaawa yonna tuteekwa okuwangula tununule eggwanga lyaffe oba tutya. Nammwe ababitukola mube nga mukimanyi nti nammwe olwammwe lujja. Olwaliro mbadde nsoma Bayibuli nensanga ekyawandiikibwa nakyogerako kemabega eyo. Nakyogerako nga nkirifaringako katono, nakiyitako buyisi katono. Kiri mu Bassekabaka ekyokubiri essula 10. Kino si kye ngenda okubuulirako.
naye kankiyitireko katono ngende mu Bible. I mean ngende mu politics. Basikabaka ekyokubiri essula 10 Bible egamba bweti. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo kabaka w'abaana ba Amoni n'afa. Kanuni mutabani we n'afuga mu kifo kye. Dawudi n'ayogera nti n'akola Kanuni mutabani wa Nakasi ebyekisa nga kitaawe bwe yankola ebyekisa. Awo Dawudi n'atuma abaddu be okumukubagiza olwa kitaawe. Abaddu ba Dawudi ne batuuka mu nsi ey'abaana ba Amoni. Naye abakulu b'abaana ba Amoni ne bagamba Kanuni mukama waabwe nti olowooza nga Dawudi amussaamu ekitiibwa kitaawo n'akutumira ab'okukukubagiza. Dawudi takutumidde baddu be okukebera ekibuga n'okukiketta n'okukimenya. Awo Kanuni n'atwala abaddu ba Dawudi n'abamwaka ekitundu ky'ebirevu byabwe n'abasalira ebyambalo byabwe wakati okukoma ku matako gaabwe n'abasindika. Awo bwe baakibulira tewaliyo kintu kye batukola nga tekibangawo. Abaddu ba Dawudi, abasajja ba Dawudi baali tebalina na musango gwe bakoze. Bali bagenze na kukubagiza kabaka wa Amoni nga afudde mutabani wa asikidde akutte entebe n'abasirika kugenda omukubagiza ne babakwata nga tewali kye bakoze ne babasalako ebirevu ne babambula n'okubambula. Ne babambula engoye ne babateeka ku social media nga babambuddemu engoye nga n'ekirevu bakisazeeko, ebirevu byabwe nga babisazeeko. Kaakati togeza n'olowooza nti ebintu bye mukola mwe musooso bikola. Nakugamba Bible eno kyekitabo kyokka ekitasaana update, wabula ffe tukola ebiri mu kyo. Kyo tekikolangako biri mu ffe. Kyo buli ssaawa kiba kya lwaleero. Naye video ya leero nzize kusinga kwogera n'abali mu gavumenti. Ekyawandikibwa ekya Samwiri ekyokubiri essula 9 mwali mulowoozezzaako ku mbeera eyo ng'ebatuuseeko. Tugenda soma. Is in the Bible. Yes, it is in the Bible. Wamwambula n'omukuba ebifaananyi n'ogamba awo abadde ali mu kufuka. Sigwosooso kikola. Sigwosooso kikola. Kangene mu politics ono wama. Waliwo bingi ebiri mu ggwanga Uganda naye twogerako ku bimu bye tuba tusobodde. Ate njagala okwebaza ne bannaffe abalala bonna abaliyo abakola ate aboogera ku birala bye tuba tetusobodde kulaba. Kubanga waliwo ky'oba tewagoberedde n'okisange wa Navas, waliwo ky'oba tewagoberedde bw'ogenda n'olabako ku muganda wange yeekolera nga yenga yakigoberedde. Kuba ffenna buli omu alina ekisaawe kyasinga okumanya n'okutegeera. Ojja kugendako ewa Ticha Lumbuye nga naye alina kyeyagoberedde kikye nga gwe tewakitegedde tewakitaddeko birowoozo. Ojja genda bannaffe bonna waliwo ba KDF Generals baba n'ensonga zaabwe oli nga yagigoberedde n'ogamba ate ekyo kyampiseeko kitya. So njagala kubeebaza mwenna abalwanyi b'oku online. Tuteekwa okuba nga twetegereza buli move y'abasajja bano. Tuteekwa okuba nga twetegereza move zonna. Kyesaalabye kirabe okigoberere ojja okitunnyonnyole naffe tukisange ewuwo naawe ky'otaasimbyeko ssira ate naawe okisange ewa Ticha Lumbuye bwe tutyo bwe tujja okuba nga tusalako abasajja bano tubafunze baleme okubaako ekintu kye bakolera mu nzikiza. Ennaku ezo waliwo omuntu yakomentinze yagenze ku gundi yange n'agamba mwe ba ASP ekibantamya mulowooza nti NUP kyekibiina kyokka ekyokununula eggwanga abannamwe bonna ne mubajja mu kifaananyi ne mukuba buli kibiina kya byabufuzi ne mukuba buli kibiina ekyo kyekyabantamya. NUP si yegenda okugjako Museveni wabula tulina kukolera wamu. Nze nno kankubuulire ebibiina by'ebyobufuzi ne bwe bivaawo naye enkyukakyuka eri mu mitima gy'abantu yegenda okukyusa eggwanga. Then enkyukakyuka eyaddala eri mu mitima gy'abantu ekibiina kyokka ekireflectinga ku eyo ekiyimiridde ku coas gundi ezo kiri eki NUP. Tebakulimba teriyo kibiina kyala mu opposition kiriwo okujjako Museveni. Ebbanga lyemmaze mu byobufuzi liyinza okuba siddene nga neetegeerera nga ntegeera naye bwe ngatta ebyaliwo emabega n'engatta ebiriwo. Ekirala Mukama atuwadde ekisa okusoonookako okuyingira wakati mu bisenge by'amakolero both sides.
ekyo kye neebaliza Mukama. Bwe tubyogera wano nga ffe tubyogera muba mulowooza nti olumu tulimba. Naye njagala owulire eggulo njagala okwebaza abaana ba DP abagenze ne bakuba omusajja gwe bayita simanyi mutonyi oyo w'omumwa ogw'olubege senga mwamusazeeko emimwa omusajja oyo mwabadde mulina omusalako emimwa abakyoli abatalina kye baakola Museveni yabasalako emimwa oyo omuze yayimirira ku BBS okwo simanyi ku kaddu mukasa simanyi zimba ensi yo n'alyoka avuma NUP n'akamala bukamazi n'ajolonga NUP buli amutunuzaamu kamera n'ajolonga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'akamala bukamazi bamukubya akagongo gongaako senga bakukutudde enkizi Mutonyi senga bakukutudde egundi enkizi mwabe bina bye byobufuzi ne munakola ebina byobufuzi bimeka bana Uganda kye twagala tukimanyi kiri eki NUP erimu enkyukakyuka kandi tandikire gye lyasembedde otegere DP ne bibina byobufuzi byonna wulira abamu ku bannakibiina kino abatakkaanya na nfuga eyakikulira Norbert Mao bamwambalidde nga bamulanga kwetikka bamu ku bakulembeze b'ekibiina n'abatwala okusinkana General Salim Saleh omuwabuzi wa President ku nsonga z'amagye. Bano batulaze ebifaananyi n'amaloboozi ga Mao ng'annyonnyola General Saleh engeri ekibiina ekyeteekateekeddemu tabamirukawo okubaawo ku Lwokutaano luno. Kyokka bano Mao abagambye nti ewa Saleh baagenzeyo ku nsonga za nkulaakulana. Ebifaananyi bino ebyakwatibwa omuntu gwe tutagenda kwatuukiriza byakwatibwa mu kitundu ekimu mu disitulikiti y'eggulu biraga akulira ekibiina ki Democratic Party Norbert Mao ng'ayogerako eri abaali bakakasiddwa nti bannakibiina kyokka nga mu maaso gaabwe watuddewo omuwabuzi wa President ku by'amagye General Salim Saleh. Mu katambi k'amaloboozi ke tufunye Mao awulirwa nga aliko by'annyonnyola General Salim Saleh ebikwata ku DP omuli n'enteekateeka z'okulonda obukulembeze bw'oku ntikko ez'okubaawo ku Lwokutaano lwa sabbiiti eno embalala. But already, the majority of the National Executive Committee, I understand, are unopposed. The majority, more than 30, are already unopposed. Let us not mix up this election and discussion of issues. We will still meet as the Democratic Party to address this question. Because General has given us homework for each of us. What are your real disagreements with NRM? Bino olugudde mu matu g'abamu ku bannakibiina ki Democratic Party abatakkiriza mu nkola ya Mao ne bongera okukaawa ne balangira Mao okutunda ekibiina kyabwe emisana ttuku ng'ensi eraba. President General waffe ye yayise n'amugamba jangu nkolega abakulembeze bange n'amulaga abantu be misana ttuku gwe munanga awulereza ekibiina. Wulira Mao yasitudde abantu aba DP structures nazitwala nazanjulira Salim Saleh. Wabula agamba mbwezo zabadde ensonga za nkulaakulana. Mujjukira olunaku lwe nabagamba ne mugamba mbuno ntemye omugambo mbuno naltemudde omugambo mujjukira bwe nabagamba nti nno kanyindo Betty Kamya oyo yali wamaanyi mu opposition nga waddala Salim Saleh ye yajja Betty Kamya kumulamwa. Ebiseera ebyo byali bya simanyi operation wele creation simanyi biki namutandika bwe batyo mbu nsonga za nkulaakulana agenza awo simanyi erubaga nga Betty Kamya MP mu kisanja kye yajjayo Tom Kayongo namuwa simanyi tenti simanyi obutebe mu bibiina by'abakyala mbu nsonga za nkulaakulana Betty Kamya aliwo okukakana nga Salim Saleh ayambudde Betty Kamya nga amugyemu empale nga ne Betty Kamya nga naye ayambudde Salim Saleh nga amugyemu empale bye nayogera mbimanyi. Olunaku lumu bangoba ku ssomero ewa Kiso nga ngenda kununa fees kati najja obudde bugenzegenze nenviramu enaakulabyawo nali nina we nnina okusula then ku makyankere nninye ngende ebuwama emmotoka bwe yanzije ewa Kiso nenviramu enaakulabye mba nzikirirawo ku katale nsanga olukuŋŋaana lwa opposition sirirwerabira ng'abantu abo nali ono nkunyumiza 2 gumu senior 1 2 kakati nzija ng'abantu be nali mpulira ku mambo baado bali awo ku katale ku muvulo oguli awo enaakulabye ku katale kukubu lino erikirira ku Baptist Church. Ebiseera ebyo Museveni yali aproposinga kujjawo musolo. Ku kadaala ako kwaliko Kasibante Moses, kwaliko Betty Kamya, kwaliko Namboze,
kwaliko bannabyabufuzi abamanyi n'eŋŋamba siva wano nga ndi NRM nene eŋŋamba siva wano. Betty Kamya yasomesa ku nsonga y'omusolo. Nagamba ke muwa Museveni chance okujjawo omusolo agenda kubabba. N'enkoko gy'oyina ewaka gye weerundira ng'ogenda okugisala ogenda giweera omusolo ng'ogenda ogisala olye ne ŋŋamba abantu bano nga bakyawa Museveni. Enkoko yange gye nalunda ate ngiweera ntya omusolo? Bano balimba. Betty Kamya n'atugamba bw'ati okujjako nga tukkaanyizza ku biki ebigenda okubeerawo. Betty Kamya n'atugamba nti mu biseera ebyo mu 2 kubanga kyenzijukira 2 I was in S2 ate S2 nagisomera Wakiso. S1 gye nasomera Eggaba. Betty Kamya n'agamba bw'ati nti olunaku Uganda enywa kilo za sukaali tani 14. Kilo za sukali tani 14 buli lunaku. Betty Kamya nga yagamba nagamba okujjako nga tukanyiza nti Museveni ku sukali ayongereko siringi 5 ayongere ku sukali yeka sente ziyingirawo zisinga ezibadde ku musolo gw'omutwe. Abantu ze babadde bawa ku musolo gw'omutwe ebera bisigale nga biri nomo. Betty Kamya yasomesa ebintu kono lwe nalaba abantu benali mpulira ku mambo bado nembalabako liiso ku liiso. Ekyamujjayo yali Salimusali namuzzamu NRM. Bulijjo tubagamba nti bano abasajja ba NRM aba opposition abaliwo nga muwakana. Mawute yakomye ku kugenda ne Siranda n'embidde yakomyewo n'ano n'aba grassroots politicians structures za DP ze bakalonda empya yazitutteyo. Be babagala okujjako Museveni. Gye byatandikidde yino nayo lenkansoke nzireyokko. Ziri 3 ezakayita ku ssawemu eno ye NTV akawungezi. Wabaddewo okuwanyisiganya ebikonde n'ensambagire ku kitebe ky'ekibiina ki Democratic Party wakati w'ekiwayi ekiwakanya obukulembeze President aliko Norbert Mao n'abamuwagira. Akaliga bica okutandika kidiridde bano okugezaako okuyingira beetabe mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire. Norbert Mao mwabadde alina okubaako ensonga zanyonnyola bannamawulire kyokka abadde munda ne babagaana awo kajjamponi n'abalagala mu bbwa. Poliisi ebadde okumpi yekakkanyiza embeera. Olw'eggulo lwa leero akulira ekibiina ki Democratic Party Norbert Mao ayise bannamawulire mu lukuŋŋaana olw'obukubirire abeeko ensonga z'abannyonnyola ezibadde zimuli ku mmemme. Kyokka newankubadde obubaka bubadde bwa bannamawulire bokka banna Democratic Party abatakkiririza mu bukulembeze bwa Mao abagambibwa okuba nga bakkiririza mu mubaka w'e Bukoto Central Richard Ssebamala nabo babufunyeeko era ne basalawo okukiika ku kitebe ekisangibwa e Mengo ebigenda okwogerwa bagwe mu matu butereevu. Kyokka bano newankubadde bagidde mu mutima gwabwe Sseruganda otuuse ku wankaaki w'ekitebe babadde munda ne babatangira okuyingira. Okubadde okukaayana okwa bulijjo wayise embale ne kufuuka olutalo ebikonde empiira ensambagere ne bigoberera okukkakkana ng'ababadde ebweru beesoze ekitebe. Bano abayingidde tebabadde nakatiibwa ke balekedde bakulu okukkakkana ng'akulira akakiiko k'ebyokulonda k'ekibiina kino Kennedy Mutenyo asigadde. Oyo Kennedy Mutenyo oyo laba Mutenyo bakulyosi segala kwasiza omutwe musajja gwe laba ng'akulira ebyokulonda. Abaana balina amaanyi abantu bye balinga bafutiza abantu eno pressure teberanga nawo konze bukyanga nyingira DP. Buli omu atandise okuweereza munne ebisongovu kono okwerangira obulyake n'okutunda ekibiina. Mufuna NRM ng'etuuze eyaayo mwali mujiwuliddeko ng'eyiso wa DP. Obwo obusajja bufutubadde ku kibiina kyaffe katutunda kagenda kakola ebiragaanolagaano ebyekisibo ebyekiwumba tutuga biyambako tekalinako kebuuzizzaako ne kamala kati essaawa zino kagenza endowooza kazza endagaano yako obujja naye ffe tukumukakasa bulungi bwe tuti byosiga byokola ki byokungula kabisige bujja kutya n'abaana be n'abazzukulu tujja bibagamba. Let him hand over the office to the people, not to NRM. Let him go to NRM. Nga bituuse wano kyandibanga waliwo abaguliza ku poliisi nga tewayise na lutemya lwa liiso n'etuuka nga yekkakkanyiza olutalo. Bano boyinza okuyita abalumbaganyi bakalambidde nga bagamba nti batimye ebbaluwa zaabwe entongole ezibayita mutabamiruka w'ekibiina agenda okubaawo ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno
embalala bigere kutandika leero obemala ntuuka disimanya njagatambuza bigere naye tebagala bagamba tebagala yayisa amateeka agag'enguulu n'agamba bugosiise nebanga bakulonze tojja kola ki tojja kujja bakusuubiza olwaleero twala kiba kubanga kibadde mu Nuupu kati senga emikutu gy'amawulire kati senga lw'omusana gasimbagane ne bannamawulire olutindo Simba radio Simba kibazo kakati NUP nga batandise okubagana ebikonde obalabye bwe bakubye Muzeeyi Mutonyi simanyi mutenyo senga bakwasiza omutwe nabagamba tewaliwo kibiina neki mu Uganda awo kiri mu kujjako Museveni okujjako Nuupu ate mwe bannabyabufuzi ne bwe munaaba temutukwatiddeko nga temutugobedde ne bwe munalwanirira Museveni emisana n'ekiro bannayuganda bakowu bagenda kujjako Museveni ne bwe babeera bano basebamala nabo sibe baliko sebamala wuno oyo sebamala oyo naye akolera Museveni ne sebamala naye wa Museveni ono sebamala okuddako kemabega katono ono sebamala ye yali agenda okuwasa Joyce Baagala n'amutegesa n'emikolo Joyce Baagala n'ateekamu ssente ne bateeka emikolo ewaabwe emitala simanye emiti yana omuka agenda kujja ne buziba ng'omukotazze ne bukyanga omukotazze nakati emmere mu sefuliya mu eriyo bagwali mwakaki nakati emmere mu sefuliya ekyalimu nagamba siri ku kisirani ky'oyo omukazi mbu olwakwana Joyce Baagala yafuna ebizibu genda obibuuza empuuga weewaawo byenjogera bituufu sebamala yali agenda kuwasa oyo omukazi Joyce Baagala n'amutegesa n'emikolo emiti yana agenda obunzaabe waabwe naye kaabe sebamala naye akolera Museveni Lulume bayiga ali ne sebamala nabo bakolera Museveni bwato bwakoze ebibiina yali ayagala bireeta mu Nuupu mbu mpuuga abikole mu Nuupu genda labayo wano mpuuga kikyayogera mpuuga yatusuubiza n'atugamba bw'ati ku nsonga z'ebibiina by'ebyobufuzi n'atugamba tetugezaako okumumanyira ye tagenda kuva mu kibiina ekyo kubanga ye kuva dda waawo era yakikola akigenderedde ye tetumusinikirako binnyo olaba obunanfuusi bw'abasajja bano okakasa bana NUP nabo muswala nti nkyali memba mujjuvu sinaba kuloota yadde okulowooza okuva mu kibiina kye natandika mu bwagazi ne mu kwewaayo ne mu kwefiisa singa nali njagala byangu nandibadde ngenda nabiriwo naye okutandika Nuupu ne bannange kwali bumalirivu na bwagazi bakolagana n'abalala okukyusa Uganda n'olwekyo tewali muntu yenna ajja kungoba mu Nuupu tewali agenda kunsindiikiriza n'abadde bagezaako okunsindiikiriza nti ŋŋende njala bagamba nti wendi era ŋŋenda kwetaba mu bbanga eriddako mu mulimu omunene ogw'okukyusa enkola y'ekibiina ekibiina kibe nga tekitambula nga bwe twagala okujja mu buyinza nga kitambulira mu biragiro naye nga kitambulira mu kugoberera amateeka n'emitendera okuwuliziganya nga waliwo obutakkaanya ku nsonga yonna okwabuligana n'okuwangana ekitiibwa kubanga oli memba oli mukulembeze oli full soldier yenna gwe bawa ddata gwe bapangisa okunvuma ojja kunvuma ndi mu kibiina era nja kuddamu nga ndi mu kibiina n'olwekyo sigenda kuseseetuka ndi deputy president w'ekibiina ekibiina weekiri nakiteekako amaanyi gange obudde bwange n'olwekyo omuntu yenna alowooza nti onoontyobola nga mba mu kibiina mwendi. A few moments later. Ayogerako gye bali tugategeezezza kino wakubadde ekibiina kino kitongozezza naye tekitegeeza nti ekisinde kya Democratic Alliance. Naye omanyi battalion gye bayita KDF mpuuga ebiseera ebyo yali yeewulira mpuuga yali akoze bw'ati Museveni kyakola DP kyeyakola FDC kyakoze ebibiina byonna wulira era njagala okukuutira omuntu wa wansi ng'oli mu nkyukakyuka eyaddala naye ng'owulira DP kyekibiina kyo dduka emisinde oli wakyamu oli mu FDC kyekibiina kyo owulira okyagala ku mutima si musango abakukulembera baakutunda kino Mawu kyakola kye yakoze ogenda ewa Salimu Sale kyekiri mu amendment za political party act mpuuga zaleeta ze basuggestinga ze bagamba mbuno tulina okutuulanga n'abasajja abo tubannyonnyole biki bye tupulaninga tuzzaako ki bo batuwe ssente tubi-implementing. Kati ffe basirwe nnyo Museveni lwaki tewatuula n'Obote n'omubuulira ku kye wali ozzaako ne musobola ki Obote n'akuyambako okuki-implementinga omulembe ffe basirwe nnyo
oba kati ffe bagezi nnyo nga bali abasiru gwe wali tosobola kutuula ne gwe n'obote n'omunyonyola kyogenda okuzzaako ne byoyagala n'akuyambako ne musobola okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga nga totirimbudde bantu wali tosobola kikola kati ffe basiru ennyo abasobola okukkiriza tutuule n'obote ow'omulembe guno kwegamba Museveni waffe ow'omulembe guno ye musiru ennyo atuule n'obote ow'omulembe guno awo Museveni n'Empuuga bali konkshuwa nga Mpuuga ayogedde ne ba MP bonna twali tusigazaako ba MP ng'aba bokka abaali bakkiririza mu Nuupu by then waliko Honorable Ssenyonyi waliko Honorable Zaake waliko Honorable olaba ne Namugga yali agenze Namugga yakomawo bukomi ne Namugga yali atuuse nga akkiriza nti Mpuuga agwala ne Namugga alina we yatuuka ng'akasajja kamukkirizisizza nti kyekyo twali tusigazaako ne Muwada Zaake Muwada ne Ssenyonyi basatu be twali tusigazza ab'ensonga abajjira ku kadi ya Nuupu aba ng'abalala bonna bakkiriza naye nga waliwo abaali 50-50 naye nga balinga abagize nga naye kye bamwasuwalinze nti gwe kitwale kigenda ngoyo kyegira bw'onooba otuuse wali ffe tujja kukulonda n'abafunirwa omusimbi ogwakaleekereeke bafutu soja n'abayingiramu n'abawa omusimbi ogwakaleekereeke eggaali yonna n'agiyingiramu nga bo balowooza deputy president Buganda abakamera n'abayingiramu ekitebe n'akyefuga nga ofiisi ye erimu ssente buli ayingirayo ofuluma gwa kiringo inayo 10 abaana ne bava ne ku bye bakola nga bakeera ku kitebe kuyingirako wa deputy ng'ayogera bulungi n'amanya agenda kwevuunulira muli bwe tugenda okwekyusa nga Kyagulanyi ali wansi Mpuuga ali waggulu era ne bamugamba tovaamu y'ensonga lwaki awo oluvuvumu lwali lutandise bagenda mujjako aveeko nze kyali deputy Eklezia newandiika ssebo Kyagulanyi omusajja oyo tomuggyako bw'oba oyagala Uganda ebeerewo tomuggyako senga omuggyako eggulu ligenda kuwamattukayo likube Uganda esaanewo ku lwa Eklezia nze musinyoli ku lwa Ssaabasumba semwogerere yoba lwaki ntera nnyo okumuyita Kizito Lwanga yansigalamu ate yannuma ku lwa Eklezia ekkanisa ya Uganda mu butongole naye ewandiise ng'esaba Nuupu togeza n'ojjako Mpuuga mpozi ng'olina ky'otwagaza Mpuuga yasinze okukola obulungi bukyanga tubaawo kale totukwata mu liiso tusobole okuggyako Museveni Charles Peter Mayiga Ssaabasajja Kabaka antumye nkugambe ggwe musajja wa Kabaka Kyagulanyi Ssentamu togeza n'ojjako ow'ekitiibwa Mpuuga mpozi ng'oyagala Buganda edde Bunyolo edde Ggulu edde mu Akyoli edde Busoga baatiisatiisa omusajja wa Kabaka omubanda wa Kabaka ne bamutiisatiisa Kabaka ayogedde gundi ayogedde nagamba temunayinza nnyina obuyinza nga neesimye okuba nga mwagala kujjako Museveni kale kati tuba tulina Eklezia kitegeeza Museveni tugenda mujjako tulina ekkanisa tulina abasumba abalokole ku lwa born again Pentecostal born again all churches of Pentecost Kyagulanyi Mukama yeebazibwe bwati bwayogera Mukama tujjaako Mpuuga bawandika ebbaluwa n'agamba Museveni tugenda mujjako bano abantu bonna banga baagala Museveni aveeko agenda kuvaako n'agamba kale musooke mujje tutuulule wano naye n'abawandiikira ab'ebitiibwa mwebala okukola ennyo obutakoowa okubanga mwagala okujjako Museveni mukoze emisana n'ekiro naye tusaba mweyongere okulwana tutegeseeyo olukuŋŋaana wano olw'abaana baffe be baamenya amagulu abantu be baawambira abaana ne bamulekwa mujje mu mmisa tubasabire mwogereko nabo kubanga kyawandiikibwa mu Isaaya 6:1 ti omwoyo wa Mukama ali ku nze ate Mukama antumye eri ab'emitima egimenyese kaakati ab'emitima egimenyese egisaana okuyungibwa bali mu Nuupu bambi mujje mwogereko nabo ku lwa NUP nze Ssenkaggale Robert Kyagulanyi Ssentamu nze mpandiise tebalabikayo
N'ayita abantu bonna ne bajjanga bakaaba, abalala bali mu miggo, abalala bali mu ki, abalala bali mu bugaali, abalala babawaniridde, abalala baafuadda. Tewaali nnyayo yadde omusumba omulema. Tewaali nnyayo yadde omusumba omulema. Ajja tusabire. Eklezia Katolika n'ensirika. Abasajja abalwanyisa Museveni tebazze. Naye n'agoba mpuuga. Enkeera. Ate ye yali nno tababigenderedde yegendedde na bweru. Mama Lina Zedduliga. Genda bamupye bamugobye. Lina Zedduliga n'awandiika ebbaluwa tukugobye. Era confusion z'abampuuga ze bakyalimu ezo wulira. Neera nange mpuuga ogwana mpuuga. We baba mpuuga pate president mbukati. Era TV zimwanjula bwenziti. Ono commissioner wa NUP mu parliament, MP wa Nyendo Mukungwe commissioner wa NUP mu parliament, president general wa Forest Party. Ono musajja wa Forest Party era commissioner wa NUP. Confusion eryawo. Mpuuga ekituufu oli ki? Oli mukazi oba oli musajja? Bakwanjula ng'omusajja ogira mu Gomesi. Mpuuga oli mukazi oba oli musajja? Oyagala kubeera byombi. Weyita Nalweyiso oyina bibiri. Kuba ye Nalweyiso ayinako ekyokusatu ekyemmese. Nze mbuuza gwe oyina bibiri naawe. How could you? Nja kwogera wano oluzungu mudduke. Nze mbuuza Mpuuga oli mukazi oba oli musajja? Oli commissioner waaki ate oli party president waaki? Naye basajja mwoyo politics gwe muzannyo w'ekisiru gwe mulowooza mbuno tukyaliyo eri mu byedde eby'ekisiru abazadde ate abazadde baffe be bali batusiruwaza. Maama yagambanga bananga akakazi kannambooze simanyi oba omuntu awona akakazi ako olera bwe kavumye Museveni bannange. Naye akakazi bannanga akakazi kannambooze nga era lwe nalaba nnambooze saavaawo olwo lwe mbadde mbanyumiza nava kulaala essaawa zaalinga 4 kale ate nga sijjukira na bulungi tugenda okuvaawo nga gundi ewedde nga sikyamanyi wenkwata. Olunga nakajja mu Kampala ningamba kati oba nkwata aliwo oba nzikirira bwendi. Abazadde baali batugamba nti Museveni tagambwako. Mpuuga oli ki? Buli kibiina kya byabufuzi ekikolebwa obeerako, mukaako abeerako, Mabika yayimirira tebannamuyimiriza. Mabika ayagala front page. Bagenda omugamba nti sebo yimirira otubuuzeeko nga yange yayimiridde dda ayimirira Chubudi ayimiridde wansi ne waggulu. Naye basajja mmwe mwekoze ebintu. Lwaki oyimirira nga tebannakuyimiriza? Bagenza omugamba nti sebo yimirira nga yayimiridde dda kakati gwe muswalo ogutambula ku internet. Seeka yabuuza lwaki mugendayo nga tebannabayita? Lwaki oyimirira nga tebannakuyimiriza? Bagenza omuyimiriza nga yayimiridde dda ne yeewetamu. Lwaki oyimirira nga tebannakuyimiriza? Mwagala ebitiibwa buli kibiina mukibeeramu, buli kisinde mukibeeramu, buli wamu mubeerawo, muli ba NUP ate muli ba Forest Party. Mbu mukwata software wa NUP, mbu ekibiina bakiyubudde kuva mu kibiina naye bannaye Mukama Katonda bakiyubudde kuva mu Forest Party. Labayo okumanya twabagamba bana abasajja assignment gye bakwata yakukuba nkyukakyuka mu Buganda. Era bana abasajja si balabe bakyagulanyi ng'omuntu, si balabe ba NUP ng'ekibiina, balabe ba munna Uganda yagala enkyukakyuka. Akasajja kayimiridde nga tebannakayimiriza kagenza okuyimirira ne bamugamba sebo tuula lwaki oyimirira nga tebannakuyimiriza? Oba Mukama Bike gyali oba Mukama Bike nimba musoke mulabe wano. Eriemu eyize ku ssaawa mu NTV. Eriemu eyize ku ssaawa mu NTV yakawungezi era kesimbulirewo yali amyuka Mukama Bike mu Buganda era mubaka Mabika ave wakanga buli kimu nga Mukama Bike kola bwoti making sure nti Mabika agenda okuva ewaka ng'avudde ewaka ng'agenze mu party ng'avudde ewaka. Nyendo Mukungwe Mathias Mwe mubireete ebintu ekibiina ekipya ki Democratic Front ekigenda okuvuganya mu kalulu ka bonna aka 2026. Ekibiina kino kyeyubudde okuva mu Green Partisan Party era nga kirimu bannabyabufuzi okuva mu bibiina okuli NUP, SDP, Social Democratic Party, PDP oba People's Development Party, Democratic Alliance. Ng'ayanjula ekibiina kitegeeza ekibiina kya Mpuuga kimazeewo ebibiina byonna kibimize nabagamba nti
owulira bwe bapikapika Mpuuga akoze ekibiina olunaku lwakigulawo bw'ati kimize ebibiina byonna okumanya kimira kyasose kumira Nuupu naye bannange kyenjogedde kituufu Mukama Bike gwe problem making sure nti omusajja agenda okuva ewaka okugenda ewaka ng'avudde waka ddala ng'omusajja avudde waka agenze mu pate lwaki omusajja ava waka ng'alinga ava mu kibira alinga ava mu nsiko newankubadde atwanjulira forest party omusajja ng'agenze okuva eka ng'omutima agulesika Mabike mukyala Mabike nkwetaaga mu counseling ku namba yange plus 974 33 93 9639 mukyala Mabike toddangamu kukikola ekintu ekyo temuddangamu nkwetaaga mu counseling musajja omugambe ko taddamu alindenga bamusome erinnya banaye katuyite ku mukulu gundu naye tebannabana kumuyita ng'ayimirira atagenda okuyimirira nga yayimiridde dda lwaki ayimirira nga banne batudde Mabike ekibiina kyamizedde ebibiina byonna owulidde intro eringa eyagundi intro gye bamuwadde eringa eya Badman from Kamwocha intro eri awo maama nnyabo genda owulira olwo oluyimba lwa Navio na president yakuba intro yino njizeemu kugiwulira ku Mpuuga naye temugiwulidde bulungi katuddemu kemabega katono Levance wulira Nuupu yaweddewo Eliamu yayize ku ssaawa emu eno NTV yakawungezi era keesimbulirewo yali amyuka president wa Nuupu mu Buganda mbu Mabike yamize Viagra Mabike omira Viagra ngo njja kutuleetera kibiina kipya naye nammwe mubane aba comment section mweddeko yamize togamba omira Viagra totuula Wanyendo Mukungwe Mathias Mpuuga ayanjudde ekibiina ekipya ki Democratic Front ekigenda okuvuganya mu kalulu ka bonna akabiri 26 ekibiina kino kyeyubudde okuva mu Green Partisan Party era nga kirimu bannabyabufuzi okuva mu bibiina okuli NUP, SDP oba Social Democratic Party, PDP oba People's Development Party n'ekisinde ki Democratic Alliance ng'ayanjulayo ekibiina kino Mpuuga anoganyiza obukulu bw'oludda oluvuganya okukolaganira awamu okusobola okukyusa obukulembeze bw'eggwanga olwaliro omubaka wa Nyendo Mukungwe mu parliament era yali omumyuka wa president wa Nuupu mu Buganda Mathias Mpuuga ayanjudde ekibiina ekipya ki Democratic Front ekibiina kino laba yenna bwe yeepisa alinga agenda okubuuka kibbulwe mu kibiina ki Green Partisan Party era nga kirimu bannabyabufuzi abamu bibiina ebirala okuli SDP, PDP n'ekisinde yenna yeepisa alinga sekoko nga yanjula ekibiina kino Mpuuga yeegatiddwa kabaka okubadde Juliet Kakande owa Masaka City, Abed Wanika omubaka wa Kimanya Kabonera ne Michael Kakembo wa munisipaali y'Entebbe. Bategeeza ndi mu bbanga erijja abatandisi ba Democratic Front bajja kusobola okukola enteekateeka batwanjulire obukulembeze obulambulukufu obugenda okutwala ekibiina kino mu maaso batigenda kutambulanga tosobola kuggulawo kibiina olunaku olusooka nekita reflectinga national character awolabyewo yavudde Buwama nedda awolabawo omuntu eyavudde Fort Portal abatolo we bali awo awolabawo Mukyoli awolabawo Musoga awolabawo Mulango kale ne buwandireesa omwomu nedda abebuwama weetuli okola otya ekibiina nga Buwama teyakiikiriddwa n'ogamba mbuno oyo azze kutabangula Buganda ekintu bw'otakyabamu muntu weebuwama dduka bwe kasa tulabayo omuntu avudde Buwama dduka Wakiri waligenze mu Owino n'ojjayo omuntu ogwo ng'ayina enjokyo wano bw'ati n'oleeta awumudde okulimu ekituli gwe wali mujja ku street n'omuteekawo wandibadde oyina ky'okoze naye kabondo k'ababbi bazzukulu baabali abaatabangula Buganda mu 66 era nga bwali nti omulimu gwe si munene nnyo nti nno agendewa no omulimu gwe bagumuwa kugukola mu Buganda kyova olaba ke Kabondo Wakiri aleeta omutamiivu mu Buganda n'amuteeka waawo naye nga taleese profesa kumujja ggulu n'atuleetera Kasibante ye n'azimbye amatama bati golowooza agezze walagi
wala ja muzimbizo obutama yena nti alinga ennyane ndi ennyane byamata ennyana bwe kutula nebba amata gonna negayonke nako ezi emera amakebe kati kasiba nte yenna wala anywa bidomola tekuliko muntu asuka waawo lwaki omulimu gwe gwa kutabangula kumakinga sure nti Buganda ebeera ntabangufu ya assignment ye kyovolaba talina kye yegomba ku Munyankole talina kye yegomba wakiri kubana abatudiridde wano okumpi walireseeyo omusoga kubanga bw'oyimirira eno ku buliji n'ogamba wange gwe jangu asala n'ayingira wano yaligenze eryantonde n'agamba abeeyo mmwe Nyabusozi mujje waliyimiridde mubende noyita ab'ekyegeegwa waliyimiridde wali noyita ab'ekagadi naye wonna talina gwe yayise n'ogwo lwaki omulimu gwe Museveni yamugamba nyambaako mu Buganda naye nina amawulire amalungi awo omuntu wa wansi ye yasooka okwetemera ekkuba awatali kkubo Mukama yatemera omuntu wa wansi ekkuba awatali kkubo ne bayitawo nimwe ne bwe munaatusirwaza mwenkana wa ne bwe munaleeta obusente bwammwe ne bwe onoyambala ebitengi by'amasavu ne bwe onoyambala siriki olwo mbu nookomezaawo siriki tukole tutya we nootemagana olinga omukolo Christmas tuli oliko n'obutaala bwaka Christmas tuli ogimanyi Christmas tuli ogimanyi bulungi mbufe tukugoberere mpuuga gwe gwe muba muvane wakanga n'ensonga za wakati muzimaliriza no temina kimugenda kutugamba nkubira omulanga bannayuganda mwenna gye muli temukkiriza okubalimbalimba in fact tuteekwa okgenda ne ku mutendero omulala ogw'okuzira ssente ebyo mugamba mbu tugendayo kubanga baba batuwaddeyo 10 nazo muzibaziriririre muzizire ekyo kyogamba mbu muzirire nakyo kirina okukoma ogwo mutendera tulina okuguvaako kubanga abo abasajja kye baagala tebaagala bintu bingi tebaagala kalulu kaffe batwagala wano batwagala mu mikolokolo gyabwe egyo Mpuga ayinza tyo okukuŋŋaanya abantu 25 naggulawo ekibiina ng'alina abantu 25 Mpuga abeera atuwangudde kyova owulira asomye ebibiina byonna nga yabimazeeyo SDP PDP kyokka basoma owa PDP gwasoma ali ku kadi ya NUP kyokka tebakugamba gwanika omu aleese ebibiina 2 aleese NUP n'aleeta PPDP nayo yino wano weri era mujidemu nowa nupu abedi bwanika owulira confusion eziri awo bagala kupikapika Mpuga mbu wamanyi nabagamba bagala kola exodus kati bwe bamalawo bagende beegate ku wini by'emabega wini by'ennyuma kakati ono alete CDPPPP nga ne byenyuma naye nga yagize dda mbu bakola omukolo kanivu nambe eyite mu Kampala kanivu leero ebibiina byonna byegase anti wini byemanyumya naye asisenkanye n'Empuuga nga Mpuuga alina be yajja mu Nuupu baali bamugambye bonna yali awulira nga abalina okujjako abantu aba yagenza okutuula muganda wange okutunula emabega nga ne Sseggona taliiwo nabagamba bwe twabyogera bagamba ffenna tetuggwayo abamu musigale eyo abamu ku baasigalayo kwe kuli Sseggona oyinza okumbuulira lwaki Gonzaga Ssewungu takyali w'amaanyi nga bwe yali luli amanyi lwaki nkikubuulire oyo Ssewungu mukwano gwange era njogera naye y'omu ku be nakubira nga mbagamba eby'eggulu ne mbagamba temulinnya eggulu bagenda bawa obutwa ne muwa information yonna ey'oli omuwala gwe bakwata ne bbaawe ne mbagamba temulinnya eggulu naye omanyi lwaki Ssewungu takyali vibrant nga bwe yali luli Prophet Nalukoola yatugamba bw'ati kasita ovuga embalaasi 2 omusajja yatuula ku mbalaasi 2 avuga embalaasi 2 ekyaddako omusajja yayulikamu ate okugulu okumukuba kweno okwano okubeera kweno kati oluzisimbula emu neekwata eno n'endala neekwata eri eno gwe n'oyulikamu buli omu n'agenda n'ekibajjo bwe twogerako nga mugamba mbuno tuli babi Mpuuga yatugamba sigenda kuva mu kibiina kya Nuupu ngenda kitereeza nga mwendi ate ayajjudde ekibiina ekikye ate
Mpuuga oyo y'omu ayanjudde ekibiina ekiki ate komishona wa Nuupu mu palamenti. Kati abaana ba Mpuuga naye kirabika abakazi bamwe kyemuva muve wakanga babasibidde ekikookolo n'ojja otuuka mu bantu nga bakugamba stand up, you sit down, you stand up ate again. But why? Why? Kati ddala ab'e Makerere lwaki temukwata omusajja ono ne mumuggyako diguli yammwe? Nze mbuuza bubuuza abantu b'e Makerere lwaki temukwata omusajja ono ne mumuggyako diguli yammwe? Awo babadde tebanaba kumugamba kuyimirira n'ayimirira, kati bagenze okumuyimiriza ate nga yayimiridde. Omulaba kati lwaki temumukwata omusajja yasomera ku Makerere University? Lwaki temumuggyako diguli? Laba naye basajja mwe twabatiira bwerere kuva dda temwali na magezi. Naye kyatukola bubi mwabika bajjajja baffe ne batata baffe akatambaala. Mabike musajja gwe wali otukubisiza n'amasasi. Beero yali atusse nali mu senior 1 Egaba akalu kali 2001. Nga batugamba omwana omuto olunaffe tuli basi omanyi bw'oba oyingidde senior 1 ensi owulira nga yiyo. Beero yali atukubye amasasi nga ndikulaaleyo oyo omusajja Mabike n'abuka ku mmotoka n'adduka neyekweka mu ttooyi. Mabike tewali badde ggwe. Mabike tewali badde ggwe. Bino byenjogera waliwo omwana yali mukwano gwange gwe nali nsinga ye yali mu senior 2 gwe nali nsinga okwagala ennyo nnyawe Egaba bamuyita Bule Mark azaalibwawo nga kusoya ng'oyiseeko ng'oyise ku gundi y'ebbunga wano ku Chekepu genda nguludde e Kampala. Kati tokkirira nnyo kukkirira eri gundi ekansanga oyo omwana azaalibwawo bamuyita Bule Mark. Ye yantambuzanga mu bintu ebyo kuba ye yali azaalibwa okwo ng'amanyiiko nnyo ne tugenda kulaale ya Mabike. Mbakubanga nina diguli y'e Makerere University. Senga Mabike bwe batakuggyako diguli nze yange mbadde njejjako kulwakuba nze nnyina ya Harvard panjisigaze. Bannayuganda mukole bwe muti kati oba yabadde yeewetamu kyoba omugongo gumuluma. Bannayuganda wama mukole bwe muti Mukama yatuwa dda Nuupu, Mukama yatuwa ekituufu wekiri. Temugeza ne muva ku kituufu. Abasajja bano mubaleke beegatte. Wulira Museveni akola bw'ati. Senga obeera n'omutwalo gwo kubanga ogwo omutwalo aludde ng'aguyina. Wabula guvungisa buvungisa. N'ateeka muno 2000 n'ateeka muno 2000. N'ateeka muno 2 n'ateeka muno 2. Akosika nana gundi ebiri n'aziteeka mu wallet. Kati era ne bwazikuŋŋaanya era asigaza mutwalo. Muleko omutwalo gwe oguli mu Nuupu oguliwa era bw'anaagukuŋŋaanya jafuna mutwalo gwe. Okitegedde kyagamba agezako kulaga mbu bangi nnyo naye batono basaasaanya bw'ati. Kati baagala kola exodus, baagala kola olulumba ejjengo. Ajjamu ebbiri eziri mu wallet azigatte wamu bw'ati abalowoozese mbu opposition eweddewo. Gwe opposition gwe omuntu wa wansi. Era kati akulaga nti ajjeeyo ebbiri ezibadde eno simanya ayina ebbiri za SDP ayina ebbiri zaani zonna zikuŋŋaanyiza owali wa Mpuuga naye era bw'ogenda okutunula tebawera. Nabagamba ogwo gwe mulimu gwa Museveni gwe yakola wakati mu kwefuula mbu atuwadde freedom of speech. Kumba alimba yaddira buli kitundu akiwa radio yakyo ne TV ezaakyo. Kati gwali mu Buganda bw'olaba Mpuuga simanyi mbu era abamu banuupu abalaba ki tokirowoozaako nti akyoli tebategedde nti Mpuuga yakoze ekibiina. Effort tebategeddeko era tebakimanyi nti Mpuuga yakoze ekibiina. Kuba Museveni akikolera kutabangula wano kibeere ky'amaanyi awo mu Buganda. Kitabangule Buganda. Kubanga ne Busoga yataddeyo dda Veve ali mu amata. Veve kunamu yonse. Veve ali mu amata. Oyo ye waawo. Okujjako ng'okinoonyereza nnyo mu ate ye kiki yakitugambira ddala. It is the Eastern Revolution, Busoga Revolution. Yo yawo. Embalala tebakimanyi nako nti waliwo revolution eri Busoga. Tebakimanyi nako nti Veve ali mu amata. Kubanga ayagala akikola awo. Naye yo NUP eriyevu nalabyeko ab'Essembabule nga bagamba bati omuvubuka yagambye Essembabule kino ekintu tetugenda kikkiriza. Nuupu eyingiza etya abantu baayo okubeera nga be bakulira akakiiko k'ebyokulonda ka NRM mu Ssembabule ate ne balondesa abanuupu
ekyo kyekibiina national character eryawo omusajja yabadde ayogera oluzungu n'olunyankole ng'agamba nedda bannange nupu yeefudde ekyala nupu ewambye buli kintu kyonna mu NRM nupu yawambye akatiko k'ebyokulonda aka NRM Sembabule wabula ne muyisinjiro Bright Lwamirama yagambye kati kino ekipya kye tukoze nupu tugenda gigobya yisinjiro wabula eastern part of Uganda obo yamuli yati yagambye nupu ne Kyagulanyi mukendeeze ebintu byomukola Soroti si birungi ekyo ky'ekibiina ky'ebyobufuzi nga buli kanyomero k'eggwanga mwekiri buli maka mwekiri waliwo amaka gatamanyi mpuuga okimanyi ekyo tewali maka gatamanyi gatalinamu NUP si kumanya bumanya tewali maka gatalimu NUP ne wa Museveni mu nju waliyo NUP okimanyi ekyo okimanyi nti kati Museveni mumugamba nti tukuwa kadi ya NUP wewa wava mu NRM Museveni nga mumuwa kadi ya NUP kuba president ava mu NRM kati wulira gwe Munnayuganda ampulira luli bannabyabufuzi baalinga batukulembera mu kisanja kino okuva Kyagulanyi Ssentamu lwe yajja abantu ffe tukulembera bannabyabufuzi eyatugamba tagenda kuva mu NUP yamaliriza akoze ogubiina ogugwe nga NUP emulemye lwaki abantu baamuteeka waaja bali bakyatulowooleza mu byobufuzi byabwe biri bye baatukulemberanga tugamba gundi agambye gundi alagidde nedda kati Munnayuganda alagidde kati Munnayuganda yalagira tetukyali ku byagundi alagidde Kadama agambye kati kubanga twawa betwali tuyita abagezi twabawa chance ne batutomeza atusoka kubuuza Kadama agambye eti Kadama agambye eki nti Mpuuga agende tosula Munnayuganda agambye eki tosula vaawo bwoba okiwakana genda obuuze Museveni yagambye dear Lord I remember the first love. Please God, first love, most especially Buganda. Gwe Museveni bwoba yagala okukotinga ekyawandikibwa ekyo genda mu kubikkulirwa essula ey'okubiri n'ey'okusatu Bayibuli egamba bweti ddayo we wagwa gwe olina okusooka okudda we wagwa bwoba oyagala omukwano ogwasooka ddayo wali we wagwa lwe bakwagala bali balina abaana baabwe mu safe houses lwe bakwagala bali tebalina emwanyi zaabwe luli lwe bakwagala bali tebalima ebintu byabwe ne babyetundira ta ekonomi y'abantu ta obuyinza bw'abantu ta abaana b'abantu va ku ntebe yaabwe gwe olina okusooka okuddayo wali we wawetera we wagwira bw'onoddayo ojja kufuna okwagala okwasooka naye ng'oli lwakitula waliwo ebitakyasoboka kuddamu kubeerawo waliwo akantu akatambula ennyo ku WhatsApp kaali ku sayidi eno ey'omukwano nga kagamba bwe kati ejjiraasi bweyatika osobola okugisiba ne supagulu n'ogigatta ebibajjo n'ogisiba enkindo neddawo naye tesobola kuddawo nga bwe yali ejjiraasi omukwano gwoliko gwogamba kola by'olina okukola tugezeeko okusiba enkindo naye tekikyasoboka kuddawo kubeera nga bwe kyali kubanga gwe wayasa ejjiraasi ne bw'onooleeta bampuuga bisatu buli Munnayuganda ne bw'onoomuggulirawo ekibiina mu Buganda ne mu Uganda yonna bosi Mikiotimu akuliddeko ssente mwakyo olintinze nkugambye Kyagulanyi tajja linnya wano ate yalinnyeyo bwe yamaze okuvayo bosi Miki n'agamba mwankoze bubi ne mutangamba nti no Bobi Wine ajja wano mwandingambye teyandisaze kaluma ezo zagenze kati ayagala ndala Museveni wa bosi Mikiotimu ssente akutaase naye bwe tuba tuvudde wano ngenda mu kigambo kya Katonda mukyala w'amabiki nkunoonya awamu ne sengaawo olina sengaawo mukamabiki olina sengaawo nkunoonya jangu ne sengaawo mulaba bwe twabagamba okukozesa basenga b'oku TV mugenda ne muleeta basenga b'oku TV ne babeera kubanga mbuno oyagala senga Sebbanga kati senga Sebbanga yakubuli kirabika senga Sebbanga ye yali sengaawo ku mukolo obirabye
ekirala kati ku mukolo gonna temuddamu kusitula Mabike mumuleke mu ntebe ye ng'atudde. Mabike yambala ekanzu. Mabike yambala ekanzu kubanga yinza okukuyambako obutasituka mu katebe. Ayambadde ekanzu abeera atudde. Mabike tuddamu kwambala bwotyo yambala ekanzu. Ati mwe mwatuleetedde gundi tujja bakuba tubawe ne receipt. Mabike misana tukugwe munanga uliriza misana tukugwa uliriza Chabasa Fama Radio Buganda chana munatonyiza munana Chabasa Fama misana tuku Mabike yagadde okwekweka naye nga teyekweka muka Mabike gwo yino omusango soja agenda kutambula nkwagala gwe ne Senga Sebanga. Senga Sebanga todda ku mukolo gonna okubeera senga w'omuntu. Katugende mu kigambo. Bannayuganda ekyamwe kye mwatandika temukita. Temukkiriza okuba zeno n'eno. Muleke Museveni akuŋŋaanye ebbirize bw'ati ebbiri ziri eno ebbiri asigaza mutwalo. Asigaza mutwalo. Ayina ebbiri za Mpuuga, ayina ebbiri za Mawu, ayina ebbiri za Oboyo Omuliyati, ayina ebbiri zaawo. Era bw'anaazigata akyusa bukyusa nsawo. Akyusa bukyusa nsawo naye gusigala mutwalo. Mabike nkuwadde kanzu inbox minyina wane kanzu z'abasiraamu inbox minkuwe kanzu kuba ne kanzu yali tutaasizza. Katugende mu kigambo. Kama jangu okosomesa egize batabani bano bawala b'ekigambo ky'ekitukuvu kibale ebibala n'ebibala byakyo bibiri mu linnya lya Yesu. Amina. Mmwe abatufuga abali mu buyinza essaawa zino mwali mulowoozezaako ku mbeera eno. Obubaka buno tutera okububuulirako abasumba abasinga. Tububuulira ku kujjukirwa kwa Mefibosesi. Era Mukama agenda kukujjukira. Eyo yonna gye waseegera Mukama agenda kukujjukira. Mukama agenda kukujjukira olunaku lumu. Dawudi yajjukira Mefibosesi akitegedde gwe baba bakiwa. Gamba ati aleluya Mukama akujjukira okuva eyo. Mukama akujjukira. Ffenna ababuulira awo wetubuulira. Naye waliwo political part of that scripture gye twagala okugendamu. Tuve ku Dawudi okujjukira Mefibosesi. Kasooke nsome chapter eyo. Egundi otusoke tugisome ulira bulungi. Essula ey'omwenda. Dawudi n'ayogera nti wakyaliwo asigaddewo ku nnyumba ya Sawulo mukola ebyekisa ku lwa Yonasaani. Awo waliwo ku nnyumba ya Sawulo omuddu erinnya lye Ziba. Ne bamuyita eri Dawudi. Kabaka n'amugamba nti gwe Ziba. N'ayogera nti omuddu wo ye wuuyo. Kabaka n'ayogera nti tewakyaliwo nnyumba ya Sawulo mukola ebyekisa kya Katonda. Ziba n'agamba kabaka nti wakyaliwo omwana wa Yonasaani eyalemala ebigere. Kabaka n'amugamba nti ali ludda wa? Ziba n'agamba kabaka nti ali mu nnyumba ya Makiri mutabani wa Amiyeri mu Lodebaali. Kasooke nkomekaawo. Sawulo yali kabaka wa Isirayiri. Yafuga Isirayiri emyaka 42. 42 years. N'atirimbulwa n'attibwa. Dawudi n'akwata entebe. Dawudi n'afuga Isirayiri. Olunaku lwakya Dawudi n'agamba ne bannange, jjukira wali mu struggle. Dawudi nga bamuyiribya yali yatta omukago ne Yonasaani mutabani wa Sawulo ng'amuwa security alerts ezamutaasa. Baali Bible gamba yagatta Mukama nga yagatta emmeme zaabwe yamuyambako obutattibwa. Then ye Yonasaani ne kitaawe ne battibwa mu ntalo zaabwe ez'ekisiru ze baalinga bawakankula ku European Union. Ne battibwa. Dawudi n'akwata obuyinza. Wulira. Dawudi lumu n'agamba waliwo eyasigalayo ku nnyumba ya Sawulo tumukola ebyekisa. Olwa Yonasaani eyali mu gavumenti eri eyatukola ebyekisa mu mulembe ogwo. Ku lwa Yonasaani waliwo eyasigala ewa Dawudi mu lubu lwa Sawulo. Kati wulira wano. Waliwo omusajja bamuyita Ziba. Ziba yali yakola mu gavumenti ya Sawulo. Kati ate olwaleero ali mu gavumenti ya Dawudi. Ziba yakola biki
ebyava mu ligimu eri ne bimuyingiza mu ligimu eno. Leero njogera nammwe abali mu gavumenti, njogera nammwe abatubonyabonya. Ziba bw'abanga yali mulamuzi